Banamu omwana bamulidde banamu. Breaking news. Omunnayuganda aliriddwa kati mawulire gannako kitalo nnyo nyiddira kati ono agenda kubanga nkubira wabula nga ye akakkanyiddwa kumumanyi vampire kati no vampire zalabiseko mu ggwanga lya Saudi Arabia era nga gwobanga olinayo omuntu ke kaseera amuweereze ka message mukubireko ate omanye embeera mwali olw'ensonga waliwo eyafudde ambagirawo oluvannyuma alw'okubanga ono eyalilidwa bannansi b'eggwanga lya Ethiopia kati awo wennyini wenje kusabira video gintereka ekigalo gimpereka like ate tusoboka nga tutambulira ddala wa munnayuganda ono tanaba kubanga ategerekeka wabula nga ye wetwogera zembuyaga ezikaza engoye olw'ensonga yasodde okubanga akira ezizirwa kuma oluvannyuma n'okusangibwa mu room aba Ethiopia ne bamukakkanako ne batandika okubanga bamulya enjege eno egudde ku deportation eziri mu ggwanga lya Saudi Arabia empya atukutuku kati gwe ayina information esingako wano tujja kusaba nawe tongera okubanga tutambulira ddala bulungi nnyo because family yo n'omuntu yeetaaga okubanga emanya wabula nga ye ekifaananyi kye teri akirabyeko wabulanga awabadde ali waliwo abannayuganda ababaddewo still singa gwe obeera omu ku abo ababaddewo kirungi nnyo nobanga otegeeza ensi olw'ensonga famire yandyagadde okubanga oba oliawo omuntu waayo emuziika because oba temuziise ajja kubanga abula forever ate wabeerewo okweraliikirira mu mbeera ey'enjawulo naye nga mawulire gannaku mukama katonda omugenzi mulamuze ekisa naye nga ebiri sides zeeyo wabula nga gwe olina information esingako wano nja kusaba ate ebisigadde twongere nga tukwatagana kati ninyo nga sinaba kubanga nkuwa ababadde ku ssiina mumutwale mumulye uye bamutwala because waliwo bannayuganda babaddewo nga enjega egwawo ajagala kubanga mbakwa mu dakiika eno yennyini nja kusooka nkujjukize mikwano gyaffe aba international conference nga bano okugamba nti ekintu kimu kyoba okukola genda wali ku ssomero abakulu baweereze whatsapp okumanya enteekateeka zonna nga bwe zigenda otambula gwayagala ogende Canada okusago guno abakulu bakobereko baweereze whatsapp okumanya ebisinga kwa namba ya 31 eya MTN kati ne hajimiti eya namba ya 515 asoma dua asokubanga bena abikwasaganyiza mukoneko naye ate okumanya obulamu bwo nga bwe bugenda okuba nga beera bulungi kati ninyo kankwe bannayuganda ate omanye nga bwe byatambudde wabadde wamu mu Ethiopia naye nga mbu balimu eddalu kati babadde balalu nga balina room mwe babeera kyakoze nga akwata mwana munne naye omuwala gwe balidde munnayuganda nga amusika paka mu bathroom kikabeerayo waggulu bokka teri amanyi nga amusika paka mu bathroom nga amutuulako nga atandika okumulya amulyamu amaaso emimiro emimwa kati omwana afudde naye omwana nga munnayuganda I don't know if you can post oba abantu basobola omulaba hazino bano abantu b'e Saudi bw'anaabulwako abamunoonya bagenda musuula mu ddongo kitegeera so I don't know if you can post her I don't know cause teri asobola mu recognizing face yonna yafudde kitegeera so I don't know naye tuguddemu ekyekango omwana alidde mwana munne paka kumutta wabayitawo gundi wa Masaka deportation Saudi naye empya deportation empya nga seeri enkadde webibadde kati mulambo bagututte naye alidde munne poliisi yamututte ninga omwana abadde munnayuganda abadde mbu yakava ku poliisi mbu abadde n'emisango so abadde yakadda ku deportation nga baagalamu deporting akomewo waka naye nga alimu eddalu so abadde abeera ne banne eri abalalu gye bamuliyiridde nno amaze okuyingiza mumutwale mumulye uye bamutwala balinya abaana Jesus
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752 Wanji taata. Nabagamba amanyi g'abantu mubeereeyo muvuga emmotoka bikadde. Amanyi g'abantu gakoze ekireero. Gegano kati weetegereze ennamba gye nvuga. Segera amanyi g'abantu muve mu kulya ssente z'abantu zabwereeyo mubeereeyo mulya ssente. Segera. Amanyi g'abantu gago gayingizaawo kawundo. Amanyi g'abantu gago gayigiza. Amanyi g'abantu gago gayingizaawo kawundo mpya. Amanyi g'abantu. Ghetto youth mwana ali eyo to giving up bisoboka just lemerako mu ekyo kyokola. Ye taata abantu babuulire kiri kitya leero duli twakulaba mu Range Rover ate leero tulaba kawundo mpya kiwani ki. Nagambe twafunye manager mpya. Esebo. Era ndozo laba kanamba milioni sijja byogera n'ebintu by'abantu. Management yasayininze fikigaze esazeewo ekuyiwemu kawundo mpya. Yemu kawundo abadde bagamba ku luli lina bagamba ebyadaasi esite yali yange. Eri kali kawani Range Rover. Kuno neetegereza. Ku luno. Tegenda amaaso ndaba abantu kye bankoze. Amanyi g'abantu ogamanyi. Byebyo nno bannaaye. Omukulu ali awo ali mu kulojja amaanyi g'abantu kye gamukola. Kawundo mpya. Ya Rabbi, banamu omwana bamulidde. Omwana bamulidde banamu. Omwana bamulidde. Ku deportation omwana bamulidde. Kabalega Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.